Thank you so much. Blessings. Thank you. Sawa zino teri ayingiza. Naye tekina kukomoka kubanga wali abatusinga okubeera obubi okitegeera. So significance eriwo nti much as tusobola okubayimbira ennyimba ne tubagamba nti munabe mu ngalo mukolewe mutimu temwesemberera nnyo na biki byonna ekyo tekigenda kuliisa abantu okitegeera. So wali abantu abali wansi abali obubi omuyimbi akatono konna k'oba osobodde okuleeta n'owaayo tumanya difference kyekola ki kyegatta ku muntu oyo owa wansi. So just mbakuutira bonna gye bali waliwo abayinawo waliwo abatayinaawo naye abayinawo ku kasente bandiyambye ku babere patriotic okitegeera kubanga eno fight si yansi namba okitegeera. So bwe tukwatira awamu ekintu tuba akalwale tuba tukasamba mangu. Okay. Yeah. Thank you so much. Blessings. Thank you. Thank you so much for this generous donation. It will go a long way in helping the people of Uganda in this very difficult time. Thank you so much. God bless you. Mwemulabika muyinza okuba temumanyi kiri wansi eyo naye ffe kyetuwulira ekiri wansi naye abantu enjala ebaluma gomanyi omuntu nga abadde akeera ku makya buli lunaku n'agenda n'anoonya nga dabo zedi zakolawo zaalya kati zibadde weeks mmeka 3-4 omuntu tayingira mu kibuga kati abaana abaawo atya abaana alyaki. So betugezaako okuyamba betugezaako okutuukirira olese ebintu byenkanawa birimufente nga kati sente zobala bintu bingi n'emmotoka ziri bbiri ebizirese ebintu zino kilo 10 nsawo 6 ezakasiro. Thank you so much for this generous donation. It will go a long way in helping the people of Uganda in this very difficult time. Thank you so much. God bless you.